Lucas. Chogamba tondabye? Obadde ngamba ki? Naku zino nga weeraga bulala. Simanya bwe wamala okukkuta kati nkuunyira ziizi. Nene ebinsumba kasagala nnyo bantu kumalako mirembe. Sebo, wano we tutuuse. N'abantu nga mukyuka. Bw'oba tolina ky'oŋŋamba nga neeyongerayo. Ettala yange y'omu kisenge yayonoonese, simanyi oba lamp holder. Mbadde njagala ogintereerezeeko. Nyabo. Ebyo ebintu laba Ande yakola mu by'amasannyalaze. Nze njagala ggwe. Onajja oba tojje? Nja kulaba. Ye kati eryo eddagala ly'okutte lyakyo oli mulwadde. Eddagala lya Olivia, Ande yali mpadde ndi mutwalire. Omanyi ebyammwe by'abakazi. Kale, naye nze kawungeezi ngenda kuba nkulinze. Oba male kukkutira ddala ndyoke naabeerumu eddagala. Nnyabo, nze nga tompadde emmere. Kozi walese mmeka? Nenayibira serious, okimanyi bulungi nti nze sikola. Nze nabadde sikubaliddeeko. Nabadde simanyi nti ogenda kudda kati. Nze nabadde manyi ogenze nnoonya mirimu. Naye kinneewunyisizza okulaba nga ssebo okomyewo dde mu misowolo. Ye, bwe tukiraba ng'otumalako emirembe. Naba nenejjusa olunaku lwe nneegatta naawe. Nange nejjusa. Gwe andeetera okuba nga nsiraana. Okimanyi bulijjo sikikiriza nti abakazi balina ebisiraani. Naye kati ntandise okuba nga ngenda nkikkiriza. Kubanga okuva ddala ku lunaku lwe nneebaka naawe, lwe lunaku lwetandika okufuna obuzibu mu bulamu bwange. Nasooka ne ndowooza nti naye Mukama malayika bw'ati bwageze, kumbe ggwe. Naye kati ssebo, bw'oba onoonya bakwekwasa nze ndeka. Nze mbere n'ebisiraani? Yani yagamba nti abasajja tebabeera na bisiraani. Ye abirina agenda ebweru. Bw'agenda ebweru wakomawo ki? Era nga bw'agenda bwe bwadda. Emyaka ebiri gyonna gye wamalayo kiki ky'olaga? Ennyumba ya mama gwe wagizimba. Gwe nnyabo toyawula kuzimba na kuddaabiriza. Oliza n'okuba nga Ande gwe amusibye mu bwavu. Kasita talinga ggwe. Andi lwa nsonga yeefaako. Era senga yali teyeefaako senga talinga bw'ali.
Naawe weefeeko otuviire. Eddagala lino ekinderesa eddagala lino kunaabako bisiraani byo byonna. Naye abakazi muli bazibu nnyo. Nasooka neyisiraana nga mubulamu bwange ne ngamba obuzibu buva ku kikumbe ggwe. Ne wano weefuula omulungi n'olaga ande nga bw'oyagala mbw'ofaayo. Oba nzije mubulire ekituufu ky'oli. Naye gundi tonjasamira. Gwe ngenda mpola nja kukuba nze siringa andi. Nene mmere ekwereza leka bulungi nekikulumira ddala. Kale togenda giya teresi tugirwe mpaka Kugiyiwa nnyo. Gwe nnyabo. Bw'otampa mmere yange ngenda gisuulayo. Olivia bw'oba onjagaza emirembe togeza n'osula eddagala lyange nja kukuba. Gwe mmere gy'olidde ku bibaddeko ezizo. Gwe omuntu gw'olabye mu nnyumba lwaki tonjiyiriza? Saba nkuyiyirize. Saba olagiranga nnyinimu. Wasookola amateeka ewuwo. Mpa eddagala lyange. Kati kandisuuleyo nkumalemu ejjoga erikulisa ebitali. Olivia eddagala nzadeka nze kalukasindeka. Tukase omusajja. Ate gwe ki? Lukasa ankubye nze nanzimbye. Wabula ngenda kankuleko wase kyaliwo. Naye muvudde ku kyokulwanya. Asanze ndya mmere yange naginzijeko nagirya bwe mugambyeko nankuba. Wabula mbulira oba nabafumbirwa ababiri gwe nakyaliwo nti naye nteekeddwa muyiyizanga. Ngenda kusabuka ngenda kwogera naye. Nga sagala byakwogera naye. Njagala omugobe wano atambula agende. Bw'oba tosobola ze togenda kunsangawo. Naye namugoba ndi eno ku mulimu. Ninda nkomewo ndabe engeri gye ngonjolamu ezo ensonga. Wabula ande nkulayirira. Bw'okomawo wane n'otandika okukwata Lukasi nga bebi. Nze ngenda genda ne we sinabasawa mmeka sigenda kale sulawo. Kyali wamazeeko emirembe. Bukyanga nkomawo ninga akyali ku kyeyo sifuna ssanyu. Lukasi ngontadde mu kaseera akazibu. Hey. Oli bulungi? Yeah, ndi bulungi. Kiki ekiriwo? Oli busy? Just mbadde nnabyemalizaako wano katono. Anti nadde nkugambye nja kukubira nga ndi free. Oh, okay. So, what's up? Wabadde ogambye oyagala okulaba wembeera? Yeah. Oli waka? Yes. Bw'onaba oyagala osobola okujja twogere. Osobola okundagirira. Mbadde mmanyi oli busy. Addemu bize kano naye bino bisobola okulinda n'emimaliriza. Gwe ndagirira.